Kano ke katundu kaffe ak'Obadde Okimanyi mu malindirire. Newankubadde nga Benn Hinn yasanga okusoomoozebwa okw'amaanyi okuva mu babuulizi banne ssaako n'ebyo ebyaliwo mu bufumbo bwe mwaka gwa 2010 teyatendewalirwa yasobola okutwala obuweereza bwe mu maaso obw'okubuulira enjiri ya Katonda mu bantu. Mu 1999 yasooka n'awummulamu obusumba mu kkanisa ya Orlando Christian Center era obuweereza n'abujjulula okuva mu Orlando n'adda Texas mu kitundu kya Grapevine nga n'ekkanisa gye yagizza. Obuweereza buno bwamazeemu emyaka egisoba 4 awandiikiddemu ebitabo ebyenjawulo omuli ebigambo eby'amakulu ebizimba omwoyo n'omubiri. Mu bitabo muno mwe muli Total Recovery, Supernatural Restoration, He Touched Me, I Need a Miracle, Holy Spirit, Prayer That Gives Results, Blood in the Sun, and the Lamb of Jesus. Obuweereza bwa Benn Hinn buteeka ssente era bulabirira ebitongole ebiwerera ddala 6 okwetooloola ensi yonna omuli abaana abatalina mwasirizi abaafiibwako abaabwe abawerera ddala emitwalo 10 nga bano yabasuza era yabaliisa buli mwaka. Ate kigambibwa nti buli lunaku abaana abawerera ddala emitwalo 4.5 balabirira. Alabirira abalwadde mu ddwaliro erimu eriri e Buyindi nga lino liweramu abalwadde emitwalo 2 abajjanjabibwa Benn Hinn buli mwaka. Mu byafaayo bya Benn Hinn ategeeza nga bw'atalyerabira lukuŋŋaana lwe olwali mu ggwanga lya Buyindi olwetabwako abantu obukadde 7 nga lwe lukuŋŋaana olw'okuwonya olukyasinze obunene mu nkuŋŋaana ze zonna. Yaddukirira abantu abaakosebwa omuyaga gwe tsunami ne Katrina bwe yabawa obuyambi omwali emmere, engoye, okusoma n'okusomesebwa Bayibuli ssaako n'aw'okusula. Bingi byakoledde amawanga ag'enjawulo byatalyerabirwako era nga n'olunaku olw'enkya tugenda kubikutuusaako. Olwa Kingdom TV amalindirire, Samali Kisaache. This is Kingdom TV.